Ate mu kaweefube ow'okulwanyisa okukozesa ebiragalalagala n'emize emirala mu bavubuka, abaana abalenzi babanguddwa ku butya bwe basaanidde okweyisa okwewala ebintu ebiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Mu lukuŋŋaana lw'abaana abalenzi oluteekeddwa ekitongole ki Giving Heart Foundation wali ku Ekereziya ya St. Mbaga tuzinde ekiwatule, abakugu mu kubudaabuda abantu balaze obwennyamivu engeri omuze gw'okukozesa ebiragalalagala gye gugenda gweyongera. Eno abaana abalenzi basomeseddwa ku bulabe obuli mu kukozesa ebiragalalagala ng'omukugu mu kubudaabuda abaana Nalwangu Edward Brandon okuva e Kambiringisa bw'annyonnyola. Abaana twesanze nga tuva mu famire zaffe ffe abakulu zirinamu obutabanguko, abazadde tebakyakwatagana, abaana beekyawa, abaana tebalina nabo. So ekyo kye kimu ku mbeera eziwaliriza abaana olw'obulumi bwe balina mu birowoozo. Yakulira abavubuka mu Kampala Vicariate era nga yamyuka bwana mukulu wa St. Mbaga tuzinde ekiwatule Father Julius Kanyika ayogedde ensonga eyabawaliriza okutegeka olusiisira lw'abaana bano. Abaana abalenzi bafunye ebizibu bingi nnyo. Abamu tubimanyi ate era tukitegeera bakozesebwa nnyo. Buli abaako kaalina asooka kuyita baana balenzi mu kwekalakaasa bibabeera ku nguudo. Olowooza okusima ebirombe nga bajja tebasinza okukubirayo obusente mu masamba gaaki ebyo bye balimira amalimiro babira baana balenzi. Abaana abamu tubasanze mu mbeera nga bamanyidde bya bbeeyi. Si kibi okubeera n'omwana wo n'omulaga ebirungi, naye ate muyigirizo bikolerera kubanga mubaddemu amasimu, tugenze ne tubawambako amasimu ag'ebbeeyi ddala. Kati omwana ng'oyo bw'oba tomutaddemu karakita oba nampisa nkozi ajja kubeera amanyidde kubeera na bya bbeeyi ne class ne babeera nabo babeera ba bbeeyi. Kati embeera bw'eba omuzadde munyize n'ekyuka omuntu gy'agaba God forbid omwana ono aba tasobola kola ki kusurvivinga mu ensi eno. Ekibiina ekigatta enzikisa y'abalokole mu Uganda ekya Born Again Faith kiyisizza ebiragiro ebikakali eri amakanisa gonna mu Kampala mu kaweefube ow'okunyweza ebyokwerinda. Bino bikakasiddwa omusumba Herbert Buyonda akulira abalokole mu Kampala mu kibiina kino bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kanisa ye eya Victory Church e Namuŋŋoona. Buli mulyango oguyingiza abantu guliko okwekenneenya n'okwetegereza ani ayingira na kikyayingira nakyo. Twamaze okitegeera bano abantu abaga nti nzijze n'emmere bateeka mu bbomu. Tokkiriza muntu kuleeta mmere mu kyaki. Mu kyaki si woteeri, tebaliiramu mu kyaki. Ekyo kyakwerinda kati temukkiriza bintu bibayita migugu mu kanisa toleeta. Bano banzize kwebaka mu kanisa, teri kukkiriza abantu kwebaka mu makanisa. Abantu bagende basule walala. Mu kiseera kino omusumba Buyonda akasizza nti bakukwatagana ebitongole bikuuma ddembe okulaba nga banyweza ebyokwerinda. Tugenda kuyita olukiiko olwo nga twagala mutusindikira abantu olw'okutendeka abantu ba ushers abakola mu protocol abakola mu security n'ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa ku safety y'abantu. Abasumba bwe kiba kisoboka namwe mujje mubeere mu nteekateeka eyo. Iyo ku kanisa ya Omega Healing Center tusanze batimba ebipande ebirabula abakkiriza ku tabu eyagudde mu ggwanga. Ekipande nga kino bw'okiteekako tikyetaagisa kubeera nga ogenda kugamba buli omu nti ebeera alaati. Kabaaga kabeeremu ebintu ebyangu kireme kututawaanya ku mulyango ne munda abantu baffe tubalabula bamanyi ani gwotudde naye. Robina Nantale ne James Magale bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.